Division y'e Nakawa yamu ku division y'ettaano ezikula ekibuga Kampala era nga amagombolola malala gonna na lino lirina okusomozebwa okw'enjawulo gamba ng'ebyobulamu, ebyenjigiriza, obwavu obuviirako omugotteko nga kw'otadde n'obumenyi bw'amateeka. Kyazuulwa ng'abaana bangi mu division eno tebasoma olw'ebizibu eby'enjawulo n'abamu okuba bamulekwa. Kati nga kizibu kino kimaze okutegeerekeka, ekitongole ki Union Vision Mission kyasimba amakanda mu division eno n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyenjigiriza by'abaana naddala abo abawejjere. Esther Lwanga ne mutabani we Ivan Lwanga be basooka okuganyulwa mu nteekateeka y'ekitongole kino oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa ebisale by'essomero. Nali nzize mu kitongole nga abaana bange bali tebasoma ng'embeera yaffe mbi nnyo. Kati neiba n'ambuulirako nti wano waliwo ekitongole ekiyambako abaana okusoma. Kati nenzija mu kitongole ekyo nga nzize okufuna obuyambi. Akaseera we baatuukira essomero lyali litandika kuzimbibwa era olw'obuwejjere bwabwe batabani be bamu ku baali baweereza ku kizimbe oba bayite bapoota. Kati kwaliko Ian oyo ali ku yunivasite ne munne ne bajja ne babeera bapoota ku ssomero wano mu kizimbe nga kizimbibwa nga bazimba ssomero. Essomero nga liwedde okuzimbibwa bano be bamu ku abo abalisookeramu. Kati essomero ekizimbe bwe kyaggulwa ne lifuuka essomero ne tufuna omukisa ogw'okuyambibwako. Ne tujja twegatta ku lino essomero era Mukama n'ampa omukisa n'ampa scholarship n'ensoma senior 5 ne senior 6. Oluvannyuma lw'okutuula siniya ey'omukaaga bano era baafuna omukisa ekitongole ekibongerayo nga ssaawa eno omuvubuka ali ku yunivasite. Omuko abaana abayambibwako nefuna full scholarship University Makerere kosi yange ya myaka na social work era ssaawa zo ndikumaka ng'ogusembayo naye site zonna ezisomesize Makerere zibadde za Union Vision Mission. Okusinziira ku bakulembeze b'ekitundu kati baafuna ku buweerero olw'abaana bato abali beenyigira mu bumenyi bw'amateeka olw'ensonga nti bali tebasoma okutuusa lwe baafuna obuyambi bw'ekitongole kino. Essomero lituyambye nnyo omuntu mufuna mpola mu kitundu kya Mutungo luzira butabika n'okunewala nga tebana kutuukawo abaana bo tebaali tebagenda masomero babeera kutaayaya mu kitundu mu communities batambula eno n'eno naye kati Univision bwe yajja n'esala ebisale ku ssente. Mary Namazi ye mukulu w'essomero lino agamba nti we bajjira mu kitundu ng'abaana bangi tebasoma kyokka nga wetutuukidde olwaleero embeera ekyukidde ddala. Kitundu muno era mwalimu abaana bangi abaaleebye okusoma nga babivaako kuba waliwo abaana wano kati abali okumaliriza Union Vision nga yebaweerera nga baali tebasoma era bakola be bazimba essomero nga litandika be bakola emisingi ne bazimba. Agamba nti okusobola okuyamba abaana bano basalawo okwesigama ku basare n'obuvujjirizi okuva mu kitongole ki Union Vision Mission nga basinga kulondoola abaana bakoze bulungi kyokka nga tebalina busobozi bweyongerayo na misomo. Tugaba sponsorship eri abaana bakoze bulungi nga bava mu P7 nga bajja mu 1 n'abava mu 4 nga bajja mu 5 nabo tubawa sponsorship. Abaana bano tubafuna mu ngeri za njawulo, abazadde baleeta bazadde bannaabwe, abaana baleeta abaana bannaabwe. Abaana baleeyo mu 5 be bafunye omukisa okusomera ku basare mu siniya esooka so nga ebbanga lino lyonna waliwo abayingira siniya ey'okutaano abasabye okusaba kwabwe nabo okubakwasizaako. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.